kabeere ennyumba y'ekigo ey'ewaka wa Kampala yawa ebyobugagga bye tebinaweza miliyoni ya 8 eza dola. Ssemujju ekyamugisa mu parliament ne Rutamaguzi bye bino wamanga batuula badiscussinga ye ne Bete Nambozi ne bagamba mbuka bagende bazibanje Janet kubanga yali azireceivings ye nanyini that ministry olwamubuza yasoka n'abagamba ndi mu mukoro olwaddamu ne bamulinda mu parliament bamuyita bamubuze n'abagamba ndi na meeting. Disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. Copyright 2026 at Prophet Matayo Official. Wewa nnyo balire ddala kyekumidde ku mukutu ogwa L40 naye nga olwaleero ennaku z'omwezi ziri 2 mwezi gwa 5 2026. Lwaki nkugamba ennaku z'omwezi nanti enkya 21 olunaku mulindwa lwe tuzenga tulanga munnange tugenda kwegattira wamu Mr. Matayo ba omulanzi Matayo Mwami Solomon Kaweesa Mwami Kalule Sulaiman ne wakawe w'entalo wali ku Bat Valley lunaku lugenda kubeera lwankya we tugenda okusiiba nnufu abamu naye mmwe nja kukubiriza ojja kujja ssaawa nga 7 tube nga tutandikira wamu ndowooza Mwami Kalule oyo ajja kuyirinnya ku stage ssaawa zinaabeera nga 8 program okusinziira gye nnaakalabako olwaleero naye bingi ebigenze maaso mu ggwanga naye waliwo ekirala ekyanneewuunyisizaamu bannayuganda omusajja yafudde adde nkunyumiza owa booda eyavuze ono omwami eyafudde ow'emukono kalangwa alabye ennaku munnange omusajja nga avaayo ndowooza agamba abantu nti munenze navuze nkubirira omuntu mutwalewa mu ddwaliro ng'ono ow'amagye ojjukira ow'amagye gwe baakuba amasasi oyo yakagawo n'emirundi 2 saagala mwogerako nnyo kati ono eyamuvuga mbu yali hero ne bamuwa bodaboda biki kati n'ono wakalangwa yavuddeyo agamba nze namuvuze naye ng'agala beera hero. Abantu bagegwe tukunoonya tukukuba emboko oyinza otyo kyankalanya enteekateeka za Mukama Katonda omuntu yandibadde agirira waawo njogera ku Mwami Kalangwa naye ate oli newaba abikira munne essanyu libeera likolaki limutta simanyi era ngenda bibuuza ono omwami abe nga tutangaliza lwaki ekibiina we kifiirwa ku bammemba baakyo sipiika ali mu bizibu bye naye bano basanyufu newakwadde bawuliramu ongambe nti ennaku ku mutima sente zaabwe badde bazibba naye ate si nti banaku nnyo nti oli emikisa gye gyamuggiddwako banaku lwansonga sente zaabwe zibadde zibbibwa ate basanyufu lwansonga emmotoka bagenda gizzaayo kuba yayitidde mu makubo agatali matuufu naye ate kati Mwami Kalangwa yafudde mu gundi y'emu naye bannayuganda basanyufu weewaawo ne ttiimu ya Arsenal emyaka 2 nga giijo yafunye ekikopo ndowooza we tuba tugenda otutandika ate babasuubizaayo awo ne kabeeti ku lunaku olw'enkya bannayuganda muli mutya kansuubire muli bulungi nange gye ndi mpola ffe tubeerawo omanyi edde ewaffe wabeerangayo security nga bagituuma mutima gumu nga bwe bagamba nti SFC bali babayitanga ba mutima gumu one heart bunyolo nga bwe bakola patrol mu byalo ku babbi b'ebisolo nga bachairman babituumanga bwe bikwekwete ebyo be babiwanga amanya so ba mutima gumu ndowooza omanyi ebintu bingi ebyapenize ebitumala amaanyi n'ebituzaamu amaanyi naye ekyo tekituleetera kubanga tugwamu essuubi kinyeza okugamba ekirala ekyokubiri nti tekituleetera kunakuwala kubanga bintu bingi ebikolebwa ate nebiddamu nebiri beautinga nga ate abadde yeeyita omulungi ng'amaliriza ng'afuuse mubi so eno sadaka gye bakoze yakufevalinga emyaka 5 baagala efevalinga emyaka 5 ate ekitajasoboka 227 weewali okusanyuka era ne kati muno osigala osekaki
naye bw'obaawo omuntu yadobeera munaku ne bw'oba obanja omuntu n'akugulirayo akacupa ka soda osooka n'osanyukamu nga bw'olindirira ekinene. So kati kyekiriwo kyova olaba nti abantu basanyuseeko balinze sente nnyingi. Kano kacupa ka soda kasose basanyuse. Kale wadde tutandikidde awo ensonga nene tugenda gitunuulira naye tugenda sooka tuyitireeko ebweru sooka ojukizeeko abantu enkya kuyingira sente mmeka mbadde nkireseewo. Olunaku olw'enkya okuyingira ajja kuba 200 ku mutwalo. Ab'ebiri be bagenda otuula wano mu Kirasha. Era awo mu Kirasha we ngenda okuyimbira ajja kuba bafeesinze nga ne Karule ne Solomoni. Nze ngenda kubanga nkulaga ebintu byotamanyi oba oli awo bye batukweka. Nze nga nkunyonyola nti abasajja tugenda kutunulira okumanya ba archaeologist kyeki. Archaeologist bwavumbula ekintu, ba archaeologist be bavumbuzi. Bwavumbula ekintu ayinza okujja wano e Uganda n'avumbula gold n'avumbula feeza eyaliwo emyaka nga 5. Lwaki tagiwa gavumenti n'emuwamu ssente nti otukolere omulimu gw'amaanyi? Lwaki tetukudiza? Ye archaeologist bw'abaza okuvumbula mu ggwanga ajja atya era agira ku mission ki, agira ku order zaani, bye bimu bye tugenda otunuulira. Ekirala ekyokubiri bye bavumbula bitukosa bitya? Bitukosa kati Africa yonna bali mu kujaganya kwa Seno. Naye nga bintu bingi ebiri kuyita wategedeko kye bayita Golden Dome. Abamerika gye bali mu kuzimba. Russia yamaliriza okuva mu AI neteekesa technology mu ddogo. Omanyi mu ddogo? Technology. Nze nga mbanyonyera ku operation gye bayita Potkov. Operation eyo erimu okukola ebyombo ebiri invisible, erimu okukola ebintu byonna ebyenjawulo nga tebitegeerekeka. Naye sofa basobodde okukola bulijjo bakola ebire ne bitonyesa enkuba nga bwe babyagala. Naye sofa basobodde okutonyesa okukola ebire nga bisobola okukola omuzira ne Uganda nefuna omuzira ogwenkana Russia. Ne Uganda nefuna omuzira nga bwe gutonya mu mawanga amalala. Naye at least konti bali mu process eyo bali mu kumaliriza. Kati mu kumaliriza okwo basobodde okutongoza. Bakoze ne experiment. Bali mu stage ezisemberayo ddala balyoke ba activating. So ebintu ebyo bye bimu ku bye tugenda otunuulira olunaku olw'enkya. Tudemu tunuulire ku sente gavumenti zegenda okuta kubanga yatandise dde okuta sente naddala mu babaka n'abantu abalala mu institution ez'enjawulo. Ate jjukira nti ez'ababaka bazibawadde bwe bamala ozibawa mwezi ogujja gavumenti egenda mu mbalirira y'omwaka eryoke eririzinga esente. Babawadde zaaki bano? Eza mmotoka biki bazifunye. So n'amongo baba bamuwako naye mubaka. Anti bwe babadde batubbiramu olwomusire si amongo gavumenti yonna. Oli just yabadde na za butungu, waliyo abalina n'ez'ennyama. So sente ezo gavumenti engeri gye badde kutemu sente egenda kuzita etya? Era bwezita gwokoze otya okulaba nti kwezo trillion oba 3 bagenda bala budget nga ya trillion 105 olinako million meka? Soko kyeteke mu mutwe. Olinako million meka? Kubanga mu bulamu bw'omuntu onokubanga omanyi nti buli final year at least financial year olina okweteekamu ekirowoozo n'ogamba kwezo sente trillion bweziti ninako ezange nina okulwana mu guno omwaka kole at least million nga 5 oba 10 oba 2 onfuna. Naye basigala kusoma budget abazisome ne bamala otubuulira sente zaayise ne baddamu ne bazebbira. Kitegeera? So baleke bateeka mu katemba zaazo ne z'abayigigi. Ayigigi mbw akwata ababbi. Kwati otyo omuntu ali mu kyalo nga talina na zaakulya n'oleka omuntu wa billion. Ate nga so musiba 2. So olunaku olw'enkya mujje tusobole otunuulira botya bwe tulina okwongera okusikiriza. Omanyi ebintu bya mirundi 2. Omuntu asobola okugamba nti ngenda kukulogera omwana wo nakugamba nako nakugamba nako naye nga mu ddogo eryo lyagenda okukozesa tagenda kukozesa ddogo
lyakumuroga nti amuteekeko obulumi. Omuntu asobola okuroga omwana wo n'amurogesa katuuni nga wateekako katuuni omwana tadda waka abeera wa neighbor kulaba katuuni liba ddogo. Omuntu asobola okuroga omwana wo ng'ewuwe buli lunaku balya nkoko ate ewange oteekayo nayo katuuni. Anti kati abamu baba tebalina busobozi obwo. Obugula TV recorder kitegeera. Kati omuntu asobola okuroga omwana wo nga buli lunaku ewuwe wammwe mulya ennyama. Era omwana batava wammwe buli ofumba emiwogo gyo n'ebijanjaalo nga owa neighbor gy'abeera buli kiseera. Eryo nalyo ddogo naye nga lya bwongo. Kati bwe boogera ku ddogo libaamu ebika. Eddogo obutagenda ku musawo ofuna ddagala. Eri kiri kiba kifiiriza. Just mulimu ebintu bye bakola okuroga omukazi biba bigambo by'omusamu by'omuzimbamu oba omuloga. Bana bakwana. Abana bakwana baba baloga. Of course kuba kuroga naye kisinziroroza otya waliwo aroga ng'agenda mu ssabo. Waliwo arogesa ebigambo n'osuubiza ensi n'eggulu omuwala n'atika otunnyo naye ng'osula mu kiwembu. Onfuna? Nkufuna. Omuwala n'akufiirako nga omutaddemu essuubi naye nga bazadde b'omuwala balaba nti gwe tolina future naye ng'omuwala buli by'omunyonyola alaba nga waliwo ekkubo. Onfuna? Liba ddogo. Leero nalyo liba ddogo. So ebyo ebimu ku bintu bye tujja otunuulira olunaku olw'enkya. Ngenda beerayo kopa agenda beerayo ngenda baleeterako ku bintu ebimu bya bajjajjaffe bye mutanalabako. At least ko nti musobole obbiraba mubimanye. Era bintu bingi bye tugenda okuyiga nga byali by'abafirika ne byesigalirwayo n'ebimu ku ebyo ebyetaagisa okumanyibwa bye bakukweka. So tugenda beera ku Bat Valley Theatre olunaku lugenda kubeera lwanki okuyingira gujja kubeera omutwalo gumu n'ebiri. So kuma obudde ssaawa nga 6-7 obe ng'otuuseewo waffe tuyinza otandika bulungi nnyo ssaawa nga 8. So mwena tubaaniriza era ne mikwano gyammwe mugitegeezeeko ku nsonga ezo. Olunaku olw'enkya lwakuna lwe tugenda obeera awo ku Bat Valley. So bwe tugenda kwolekera abantu batugambye enkya tetukoona ku byobufuzi. Kitegeeza olwaleero nkyalina omukisa okukoona ku byobufuzi byange. Naye oba ntandikire wano oba ntandikire bweru wa ggwanga. Awanguwa. Kalangwa yafudde. Kalangwa lwaki we yafudde abantu basanyufu. Ekisooka mu byonna kuva ddi nga tosiiwusa empisa ng'omuntu wava ku kyalo tuseka. Baseka nga goroza walaki Winyiddolo yavaayo n'agenda ne mu Lubiri Mmengo okwetonda. Helen we yafudde buli omu kyamukutteko oba wa kibiina oba si wa kibiina. Kakati ekyo ekisooka mu byonna nze nagamba gavumenti era zomanyize buli we njogera ebintu birabika ng'ebyekiralu naye bituuka ne bikola meaning mu maaso. Gavumenti n'engeri gye yakwata mu politics nga temutegeera ye yaviirako politics okubanga ayonoona system yonna era tetulikula. Abakulembeze bajasigala nga batubba mpaka tetulikulaakulana lwa politics ono. Lwa nsonga nti n'omuntu ne bwe yandibadde akuwabula otuuka n'omulaba kati tunuulira ngabo nkati ng'oyo yafudde. Okufa si kirungi ate okufa tetukyagaliza buli omu. Nokero tetukyagaliza buli omu naye ate okufa wabaawo ensonga. Keyafudde amataka gagenda kuterera era abaagala okugula amataka ekayunga kati mujja kugula amataka nga temukyalimu mivuyo gy'amataka. Lwaki? Kubanga ono yavuddewo. Anti ono yavuddewo abadde aleetayo emivuyo yavuddewo. Bali babadde bagamba tabadde na buzibu lwaki basekerera omuntu waabwe aba family. Video ya muwala wa Sobi yavangayo n'agenda mawule n'agamba nti abantu tubatuga. Naye lwamala okufa muwala we yagamba taata wange abadde mulungi abadde mulamu nnyo talina buzibu eri abantu naye nga taata yavanga mu mawulire n'agamba abantu tubatuga. Ye yali mubbi ng'ayewako n'obugizi. Naye era bwe nze tabadde mubi ku kyalo badde muntu w'abantu. Abantu tubatuga nga tulina kye twagala era nkutuga lwakabadiya emmundu ngimanyi sengo ngamba nti gwe muganda wange twa
kusawa yaleero beetaaga essimu yo oba beetaaga nkuzikiriza esawa yaleero nga bampadde miliyoni 10 tukuzikirizaawo yafa ne wabaayo abaamuwolereza kyova olaba nze ebintu bino bebimu betugenda otunuulira olunaku olw'enkya nti mu bulamu bw'ensi eno tolinda muntu kuwaana gwolina okwewa kyova n'ebiremesa abaana mu yunivasite okuyita oba katugenda mu bibuuzo byakamalirizo ebibalemesa okuyiga ansa baagala bazikope mu balala olina okukozesa common sense yo mulimu ansa nga ziva mu ggwe mu butonde onfuna nti sawa ya leero bw'otunuulira ono eyafudde bamuwolereza bamusaasira naye tomanyi bantu bafiiridde mu mikono gye tomanyi baana bali mu makomera abafiiridde mu mikono gye onfuna abali mu makomera nga bayitidde mu mikono gye omanyi NRM eno giraba nagambye nti eringa constitution ya Katonda nti Museveni asobola okera kati waliwo chairman we NRM ali side zeyo enowa ene nakasongora abbi amataka g'abantu akyusiza ebyapa sibisiza abaana naye bwana amala okufa nga bagamba mabadde muntu mulamu okitegeera kati bebamwabo abantu baganisa obbira byozenga ogamba nze nabagamba sipiika bwe yali ali kyankwanzi nabagamba waaviirayo agenda mukomera kati abulamu katono kubanga tubadde nga tukola wano stories nga abamu bagamba nti gwe wagenda mu kkomera olinga nga atayiga simava ku basajja abo biki sima biki byoyogera ebyo olina obukakafu anti kati ekisooka mu byonna bya mirundi ebiri kati singa NTV kubuuza nti ekyagigobya mu parliament osobola ogiwa ensonga gavumenti esobola ogiwa ensonga lwaki sipiika yagigoba mu parliament olw'okuba yali mubbi ne batandika omwogerako n'agizibiza era ebbanga lyonna yabaddewo ng'akola diiru ze naye ne bw'olikola kati kankuteereyo ka vidiyo kano okalabe omanye nti bayibuli terina makulu singa baalayiriranga mu kalica za Afirika ne bwaba Museveni tasobola yitawaabo n'abakwata Anita Among tebasobola kuyitawaabo okirega nga tuze mu gundi system bayibuli bakimanyi nti just katemba katabo butabo onfuna kyova ne Museveni yababuulira amazima nti nze najja na mundu akapapala tekasobola kukola ki kunzijjawo okitegeera nti Bible is a must oba mind illusionist eriawe tukumiraawo kulusirwazo eriawe tubuzaabuliza tukyangiraawo moto naava eri ndayidde n'alayira kubafiirako okulayira okutufuba kubafiirako ndayira kubba abanayuganda kitegeera nze nabadde ngezaako okukola research nenkizuula nti sente za Anita Among ekisooka mu byonna kufa abantu ba wansi tuzirabanga sente naga sente mpitirivu sente nyingi nnyo naye ate kubali abali mu system abali mu government tusente tugula nnyanya na butungulu kankuwa ekyokulabirako ezo sente za Anita zigula nnyanya nenotinga wano nenotinga ne wano nenkola eno distance eno eba Kagadi kuva Kagadi wano kutuuka Mubende just kusekera ekifaananyi kya Anita Among okuva wano e Kagadi okutuuka wano e Mubende bw'ojja ng'oyaza amayumba gano agalimu ku byalo ebyo byonna ebiri awakati ku distance eri wano okuva wano e Mubende kutuuka Kagadi ojja kujja mu ssente nga zikola akavimbo bwekati oba kasukweya bwekati then bw'okagata neza speakers tezirina nawe zenkana speaker asigala abasinga onfuna nti kino nti gavumenti eyavuwaziza abantu nebatuusa ku sseeri sembayo gavumenti eyagala nga buli muntu ekinene nnyo nga bw'oba olinamu ku ssente nga bw'otereka obukadde 2 ku akawunti ng'oterekayo at least emitwalo ng'olina mu nsawo emitwalo 10 era kyovula nze nabagamba nti akabadde gavumenti kesinziirako ebintu bingi okutereka ssente mu banka ekyo kisooka bwe basinga okulabira abantu nti balina ssente ekyokubiri okubanga muzisaasaanya mu kamera oli naakola ekivulu natera kuzanyisa ssente ng'amatatu owa boda naavuga nafuna emitwalo 2 mu mwezi oba mu wiiki natandika okwogera ku TV
Government yovora irete ebisorosoro ebitategerekeka kulinyisa buli kimwe ebyo banyunyutemu sente weziri kati ate tolaba nti zeno nyingi kati ate bwe tudda ku bano bantu atere embundu twafuna obwogerero abateera bisa nnyo kati ku speaker Anita Among abeera wano mu kabokisi kano zino ze twalabako omuli n'enzidoola kati ate bo babeera bwe bati ne bano abeekagadi babatwaliramu baba batukula babeera bwe bati speaker kati buli muntu omuntu speaker kati abeera wano nagambye juzi nabadde ne Solomon nengamba nti mu COVID Abamerika basindika Ministry of Education yesebo million 8 eza dola ebyobugaga bya speaker byonna bye bakabaraga tebina bakuweza million 8 eza dola ne bwezibaaga agaddo ne bwezibaataano kabeere nyumba y'ekigo eyewaka wa Kampala yawa ebyobugaga bye tebinaweza million 8 eza dola naye bwe bamala oziteeka ministry ng'ogasseko n'enkalu baweereza mu ministry ya education ziyambeko mu byenjigiriza mu COVID nga yakavaamu ne baziweereza ziyambeko ku baana okusoma bagulira bu radio oba kubulimuluka kumuruka abasomesa batandika bawa sente basomesereze mu maka mu kubizindalo by'ekyalo Amerika yaweereza million 8 eza dola bwe maro ziweereza akulira ministry y'ebyenjigiriza yaziteeka mu mutama nga bw'okwata kabobugama n'ogaya bugaya kakati semujju ekyamugisa mu parliament ne Rutamaguzi bebino wamanga batuula badiscussinga ye ne Bete Nambozi basajja n'abakyala batugamba mumukuume emirembe nga tubagamba emirembe tukuuma gitaliiwo genda obigambe nnyoko. And I want to warn Mr. Museveni, today you have guns surrounding you, you are in charge, tomorrow you are not in power. That's what happened to Zuma in South Africa and Gupta. Nobati Mauye yagamba mbu abantu bagamba mbu buli alina ekizibu kyo kikwase Kyagulanyi mbu nange kyenava nkwata ab'MP bange Banamboze nembakwasa Kyagulanyi ne bagamba mbuka bagende bazibanje Janet kubanga yali azireceivings ye nanyini that ministry olwamubuza yasoka n'abagamba ndi mu mukoro olwaddamu ne bamulinda mbu ku parliament bamuyide bamubuze n'abagamba ndi na meeting olwaddako isimu obubaka bwe yabaweereza ebyavaamu kwe kulaba nga Ssemujjunganda yawangula mu ngeri y'ekifuusa Rutamaguzi yakabirira nga Salimu Saleegi tajjakuleeta waffe yakaaba bukaabi nenga million just 8 eza dola bazigaya mutama limu nga tebatadde mutama ddala onfuna kati speaker Anita Among tunuulira ye kyabadde kimuleetera okutoola ku savu nti bakamaro badde bayisabisawo jukira Uganda budget ya Uganda teggwayo wano ye abadde atoolako buno obusigalire kumuka bwe buno buli tovora abantu government ye yagadde muswaze erage nti nungi naye tekitegeeza bwogenda mu kyaki ne bakubatiza ne bakuyiwa mu kidiba omuze gw'obutayagaliza tegukuvaamu abalokole be bakyasinza obulogo abasiraamu be basinga okusamira balogo batya mama badinga be batwala nti bali next to God nti bo bamanyi nnyo eddiini ne zino eddiini tunulira Israeli temura abantu ngate bagamba yavumbura Katonda ovumbura gold government ne kuwa makama rungi n'ebintu ebirungi novumbura Katonda abayisiraeli bandi badete bafana kufa nga balinya emyoyo gye jambuka kubanga gwanga ddonde andi ebyo bidonde bye bakikugamba ekintu ekironde wabaawo amaanya gali n'ekyaga kirwana abaga kidefending Israeli ndi badde sindika miza ironga zigenda warara abandi badde fukamira ngegamba olutalo luli mu Katonda yetu tulwanayo ate Israeli ndi badde tekola na nuclear yandi badde terina na mundu gyekora nga bo bali mu byakusaba Katonda nga fa abali ebbali fa abagamba katenga kabaka bamusanga mbu kabaka yaweeseza ekyokulwanyisa kitegeeza kabaka mafia kitegeeza
wabula kabaka ye ne bw'omukuba juste teyali ayita mu gundi y'amagye tegamugana n'ayita ebbali nantawetwa teyaweta yaweta munnange mu bulumi okungi kati kabaka sifa abaamusaasirako naye abaisirairi be bakola ebyokubanyisa so nti abantu abasinze okumanya nti gavumenti eno mbi at least bandigambye nti ali enguzi ne bamukola nga bwe basooka bakola ku mabaati kuba nena banja yagenda neeripotinga wa nena banja afuna ku mabaati yagenda neeripotingako ku CID nebikomaawo nsenga nono bwe bamwanzeeko eddusu mwami Jacob Bosi oyo talina namba kati abo bonna baali mu sikando z'amabaati oyo kati omayo olutalo oluliwo kyagwereddemu Agnes Nandutu omuntu omu bana abalala nga baabasonyiwa ye tebamusobola lwaki okumusiba bamusibye otwaka tutono emyaka ena nga batagetingira kaani okumara amaanyi speaker era ne president statement gye yakoze n'agamba nti ab'amagye baakirabye ne batya mbadde basobola okuteekawo resistance bannayuganda badde basobola okuteekawo resistance nga ekyo kya propose nga speaker kituufu ekisooka mu byonna president yabadde mutuufu nti ab'amagye bo batunuulira n'abaana abamu babba nabumbi n'olira ku mawulire nti baamukute n'emundu abadde mujasa basseni naye bw'otunuulira omuntu ng'ow'amagye amaze emyaka 2 mu magye taweza nakakadde omusaala sipiika bwe yabadde ng'ayisa ssente kati eno fayino yabagenda kusoma almost trillion 222 kati zino trillion 222 zino zebagenda okusoma bw'ogenda okunoonya ssente zonna ze basoloozeza mu musolo zibanga mu trillion 3.7 zino zebagenda otwanjulira zino zebanjula zino zifikka wano zino bwe bazanjula bazitemamu ne barelizingako trillion nga 12 trillion 12 ne bazisigaza onfuna zaki ne zino jugera batoolako zasigalayo mpitirivu ezibulidde wano nga toto bweba bweti gye basolooza ne batwanjulira eno kati ku zino wasigala olomusenga 160 n'obugwamu kati ku zino bwe banjula zino era baagalako balirizinga zino ne zisigala kati zino bwe zisigala ze bakozesa jasi zino bazireeta mu kifaananyi kulaga nti gavumenti erina omuwendo gwe kati kankulage President Museveni oba government engeri gyesiba mu ssente kuva mu January oba mu kulonda konna esiba ssente ngeyagala esooka ebanyege muwaavu wale mu kakane kati zino ssente ze bawaba MP bazireeta intentionally zine z'okugula motoka bazireeta intentionally kati government bwe beeta ssente tezita nti egenda yimirira ku mapeerezi zikasuke nga bwe bino bimwawulire nti okulayira kuko kwazze katukasuke ssente mbutulindirire ekiro drone zijja nti katukasuke ssente si bwe kiba aziyisaawo n'aziyisa mu babaka yaba yazipulaninga dda nti kanziyise mu babaka bagende bagule amataka bagule ente bagule ebintu ziddeyo wa mu bantu then bwe zimala okuddayo addemu akozesa emisolo giri azikomyewo okitegeera addemu azibajjeko naye nga kyekiri kye nakugamba nti mu ggwanga lya Kenya bateeko privilege kasita ne bofuna zaabu ng'ali mu ttaka lyo e Kenya oli waddembe okuwandikira kampuni esimu ettaka kiri mu constitution oba n'oyita gavumenti ne kukompasate nga gwe kyoyagala noga njagala amaka muyenga ne bagakuzimbira noga njagala mukolero ka business n'okungulirako akamotoka gavumenti ya Kenya kastemaro konfaminga nti gorodi wali nga bakwasa nga bakufunira neka capital nga ka million 10 ng'otandikirawo obulamu nga biri babyeddiza oro asset ya government kwanga gwo wali waggulawo oro ofunidde government kubanga bemaze okuwa naye wano tunulira abantu abaali ku mafute hoyimu bakyali mu refugee camp abaali n'amayumba gaabwe gavumenti weerina okuyisa 5 president sente yaziwaayo
ezokubalirira naye kati bali mutuzanyirako wano mu bino ebya Piero yimbu simayi bakutte nabbanja mbu kati bali mu kweyozaako ebibi nosense ffe tumutegeera okitegeera nti bwe babanga ate ekibiina ekyo kifunye amaanyi mu bino ebya Anita ebyo babifuna kuba muzibe naye ffe abategeera tusigala tumanya ekituufu okitegeera omanyi omusajja ono yatandikawo KFC omusajja oyo bwe yawandika propose yagisubmitting emirundi 10,000 emirundi 10,000 ng'atwala nga wahamu njagala nteeke mu sente nga hamu agenda mu banka n'agamba nteeka mu sente ne bagaana agenda mu gavumenti nteeka mu sente project yange ejja kukola eyo KFC gye muli awo ne mutwalayo abaana ne bagenda n'enjala ne balya ku nkoko nannyiniyo yagisubmittingira emirundi 10,000 ng'alina essuubi yatambula mu bitongole emirundi 10,000 ng'alina essuubi nti projekiti ye eriyitamu yatambulira emyaka nga 9 nga buli kitongole akiba buli mugaga n'amutuukirira naye wano Kyagulanyi nabadde ndabawo abavubuka nga boogera mboga kati kino ekisanja pulezidenti bw'alayira nti nze NUP nja givaamu eba efuuse katemba bano abatamivu b'e Kampala wano abatalina byakkola bano abatalina byakkola nze NUP kati Kyagulanyi batalina kiddako gyali mu America munnange singa bakuwa okulemberemu olumu ne Museveni mumulaba naye waliwo ebintu ebimunyiga ne bimutuusa gy'alina okuba nti okukola kino tekikuleetera kugwamu ssuubi abagundi bano Abayisirayiri abagamba nti be basooka okuvumbula Katonda Yesu bamulindira emyaka 10 mwana nga balina essuubi basaba basiiba Yesu bamulindira emyaka 14 kati abamulinda bajjaja baabwe kyovula nti Isirayiri ekoze nnyo ssente n'okubanga ekola effujjo okwetooloola ensi yonna nti yalinda Yesu okumala naye gweokola omulimu gumu otandise bizinesi oba ogenza okusaba olw'okuba okoze wano bizinesi neegaana nogamba nze mbivuddemu okitegeera nti saawa ya leero waliwo projekiti ey'okubanga abaana b'e NUP bonna bagenda kubatta projekiti number 1 basuubire okujja ebweru bagenda kubatta naye bwe bamala okubatta waliwo ekibiina ekye PLU buli kye bagenda okukola baagala kibeere mu mawulire nga gwe NUP ne bwekalakaasa ne bwekola kibagenda baleka bafuke nga Bannakenya nti ne bwekuba omuntu oluyira owe NUP esinze kumanyibwa nnyo nga bagiwa attention bakizudde nti buli we bakuba ku NUP amawulire gatambula ensi yonna drone buli weewamba gatambula ensi yonna kati abamu tebagenda kuddamu kuwamba nnyo amawulire gagenda kubanga gadda mu bino Baramu aliwa amawulire gamubeereko Nabbanja aliwa gamubeereko focus bagenda kugima NUP bagikuba ekikookolo mu bya media ng'omuntu ne bakola ensobi oba biri ebyaliwo biparade ne bibaawo nga tebaragatte babiriiko nga baba baketa ne bamanya buli kyemukola naye nga tebabakwata nti babateeke mu mawulire anti bajja bayo akalala era ke bakola abamawulire bagende ku kitebe babakwata era baveere mu andi era banabikwata balidde bajja bewa attention bo kye baagala kugula attention ya media n'okulaga nti be bakola jukira tuli mu kulibutinga baagala kweributinga omusota nga gweyubula omanyi skin evaako ekomawo ejjanga mpya naye gusigala gukyabba enkoko z'abantu gusigala musota gusigala nga gukola ki gukyali mubi eri abantu nga tegunafa emirembe ku kyalo tegibaawo nkufuna so kino ekyasipiika okutwala ssente bakamaabe ku bajeti eno zenkusomedde ssente ezimu zifuluma sipiika nga bamugamba nti weereza triliyoni 10 oba weereza obuwumbi nga 8 n'asayininga n'aweereza kati naye bambi mukazi wattu temumunenya nnyo nze ekyasinga okugira nti abadde akola nnyo amateeka n'okulaga nti waakabi byena bagamba
omukozi wonna wooli leka kwefuula nti osinga mukama wo omukisa kuba business teba yiyo. So kati ye n'ateekamu akakokolaga nti alina feeling nnyo n'okusinga bali. Okitegeera nti alina feeling nnyo n'okusinga bali. Kati ekyo ekyasinza oleeta obuzibu nti abasajja balina ze ssente, mulimu abasajja balina ebizimbe e Dubai, skyscraper nga ziri eri mu bwengula, nga ne kati akyatambula mu kamotoka ka gavumenti, nga ne bw'omubuuza avuga motoka kitagikulaga, nga ne motoka ye tebagimanyi. Mulimu abasajja batandika kati waliwo zino kafeja vaazi, omanyi sente ze bakola olunaku oba omwezi, bakolera ddala akasente. naye abo bonna bavuga butukutuku abanyini baazo. wabula ffe abakubyemu ka trading ababetinze ffe abagula ze hali ya kawundo Land Cruiser n'emmotoka endala ez'ebbeeyi ne tudda mu mawulire kulaga baddeemu baffe. Onfuna? So Speaker Ntamongo ye yabadde atwalira eminyama gy'abalala mu kifo ky'okumutemera nga ye yeetemera, naye yagambye Hamu yabadde amuwa ku ssente. Kati ne Hamu naye alina okudda mu State House essaawa yonna okwetonda n'okwogera ssente z'awa Speaker, kuba Speaker bazeemu ne bamuyita. By the way, aliwo omukyalo oyo Anita Mongo mwali mu Uganda, era n'olunaku olw'ejo kati magogo ye ayinza obutalutonda. Nabagamba nti nga temunalayira nje mbabuulire waliwo kye bayita atanani, era nze nabadde njagala gavumenti bebe ekwata abali b'enguzi. Bantu bangi be babbyeko amataka, etandikire mu kooti eteekawo judiciary oba emisango gy'amataka bagambe baise etteeka tukyayagala kati musango gw'amataka kumala myezi 5. ogwokero weeks nga bamusalira. Okimanyi nti noono minisita wa by'amataka ono asinga n'abalamuzi omugaso, oyo minisita Mayanja yatuuka wali n'alaba n'akonfaminga n'afuna obujulizi mu bantu n'asala n'ekigo yeetaaga okukwatibwa ne bamuteekayo. Okitegeera nti asinga abalamuzi omugaso. Era oyo ye ndowooza babanga bamusasula omusaala gwandibadde mulalamu ku gw'abalala ku gurawundi. Era ndowooza ye minisita wa Museveni ali ku mwoyo gw'abantu. Oyo Mayanja ye minisita kyokka no mubeezi tanafukana minisita full minisita mubeezi minisita mbwa agoberera vice minisita ndowooza. Omubeezi yaba agoberera oli yabanga ati ono aba wansi oli aba waggulu. Kyokka ate ali wansi akola n'okusinga olomosera baminisita abali mu kabineti bonna. Prime Minister yali akoze okusinga Mayanja. Nabbanja Prime Minister naye atuuka ku ground ndowooza ono abikopa kwoli. Nabbanja mwana we waffe essaawa yonna bayiza we kambayitiremu discussion eziriwo. Nabbanja essaawa yonna ayinza okujja ku kya speaker ye ne Norbert Mao bali mu discussion kubanga president ayagala kuwa Norbert Mao ekifo ekirala. So essaawa yonna jjukire nalemu esalawo mweno week Nabbanja gwe bayinza okuleeta ate Jacob Boso oli naye mubbi oyo naye mubbi yali mu mabaati abo bebadde balya ssente. President essaawa yonna agenda kutowa order Nabbanja yayinza okujja kukyobwa speaker. Anakisobola ate Mao waliwo ne bana abalala ne NUP yaleese anti nze nkugambye kati Piero ye NRM bagamba mbu bano bayinza okuba bali mu kweyubulira mu bali anti kyekyo bali mu kweyubula naye ate President Museveni ng'akyaliwo. NRM ekyaliwo temuseka nnyo oli bwe bagamba nti n'abamujanja babasiba towakana babeesije nabagambe babaddeyo nga twabaddeawo nga tubalaba bali mu kulayira nga museka. Abaana ne bakuba n'ennyimba nti mbu Yesu n'amala akomawo alibalaba atya nga bambadde ebitishati bya red. Najakaaba waliyo ekijja tutandika butandisi maama nze nabadde ntunulira gavumenti ebigambo yayogedde awo. Gavumenti singa yabadde eyagala okukola ekuzimba Bannayuganda kwongera ku musolo
yandibadde egamba bweti nti abantu abali Kasese ne Congo temujja kulamaga abe Rwanda mujje tujja baterawo embeera ey'okuba recognizing obakebera Kenya mujje Tanzania Malawi nawalala naye wonna basirinzeewo teri kulamaga ne bandigambe nti Bannayuganda be baba balamaga by the way basirinzeewo lwaki basirinzeewo simanyi nanti ndowooza batugambye ffe covid manya Ebola fear nyingi okutya kungi okuwaki ate gavumenti bamaze okulayira ate kati tewali asobola batisatisa kale okutya kungi nze nkubuulidde bati ani teyandibatiisizza wamaanyi batandise omuttemako ebiwawaatiro ng'abantu bwe bagamba okutya kungi kyobalaba nti ne Ebola bweyafubutuse amawulire tugawulira bajoogera naye tetulaba balwadde nono ne wano yatuuse nanti ze sinalaba mulwadde olinda mulaba ssebo nze nabagamba nti osabanganya ebyo nonsense ne bitajja mu nsi yaffe ebirwadde kati ogenda kulya nga ministry y'ebyobulamu nga eyisa sente naye nga ne bobabuuza investigation mwazikozesa ki tewali na kye bagenda nakugamba twazirabiriramu abalwadde ba Ebola kale okay toyanzizza naye nga tosubwa olunaku olw'enkya naye olw'enkya lwete tujja tunulira byabufuzi tujja laba mbeera zaffe eza mu bantu owe Burkina Faso omusajja yakoze ekirala ekitakoleka bino ebigoye n'ebiki ebyo abalamuzi bye bambala yambala ebyo ebyokututiisatiisa nga tugenze mu kkooti wandigambe president wo oliye president wa Africa president wo musajja wo oliye president wa Africa yabibajjeeko yakoze abafirika kye balina okukola va ku bino byawa ne byaba gavumenti yawa ne bya Museveni kugoberera ebyekizungu Putin kankutera video ya Putin ng'ayogera eri eggwanga ayogera mu Russia eri mu Uganda emirundi 2 mu age saa 25 gisukanamu lyegwanga erisinga obunene mu nsi yonna almost eriyinza okuba nga Russia ng'eri mu Uganda emirundi nga abanda be Ngana mwetano kuba erabika esinga n'Afrika obunene tegisinga erimu wakati girimu wakati erimu Uganda emirundi 45 n'obugwamu ne president bwaba ayogera mu Russia. Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Onafuga wano akaro atunyumiza mu Luzungu speaker abadde ayogera mu Luzungu abasirikale fire bazikola mu Luzungu abaana b'obuwala ebyo bimu ku bintu ebikyatwavuwaza kankubuuzeemu kati Russia yafugibwa abafuzi b'amatwale Russia yali USSR Soviet ye yali efuga naye yadde yali efuga n'ekyasinga okuleeta obuzibu Russia almost Europe yonna ebitundu nga 35 ku buli 100 abasinga bamanyi Russia kugamba kiringa bwogamba nti mu Africa ebitundu 42 oba 37 boogera Luswayiri Africa yonna ebitundu 37 boogera Luswayiri ate bali ekiboogezi olwo lwabwe lwansonga lwe babadde bayina kuviira ddala mu ntandikwa mwe mwazaalibwa nga mulina ki lwali Luzungu ffe lwali Luganda bali ne bajja ne batufuga awo obuvuyo bwatandikira Burkina Faso teyafugibwa Kenya teyafugibwa bonna baafugibwa Tanzania teyafugibwa Kenya wali olabye Ruto ng'ayogera nnyo nga talina muzungu ng'ayogera eri eggwanga n'ayogera mu Luzungu ayogera Luswayiri China teyafugibwa babafuga aba Japan Jinping ayogera ki ayogera Japan oba ayogera Luzungu Bungereza yasinga kutulugunya China ne America ne France n'abayindi Japan abayindi India buli mwaka efulumya firimu 107 buli mwaka efulumya firimu 107 ziba mu Luyindi kituufu tebafugibwa babafuga Abangereza era nabo India yafunye obwetwaze 1945 China nefuna 1944 naye bonna saawa ya leero ne Bungereza yabafuga
bagisinga kubanga Bungereza kati eri mu kyamwenda, India kyakuna, China kyakusatu. Ekyo kituufu. Ofuna nti bo bakkiriza ekyabwe. Naye wano ne bosanga omuntu atunda ebintu katugeze nga kopo oba ebyobuwangu. Omusiri wajaga ebyo byamarogo. Tulinamu bana abakadde kadde ab'olugezigezi musimayo be baddira bakalidinale bana abesiibya mu bigandula by'obwa faaza oba basista. Buli kyalaba paatiri omudugavu omwana alese kikino. Mugende mutunulira amachachi ge mugoberera, mutunulira gammwe gwe musinza. Omanyi anti bine product bajjajja muwanga nabo bamanyo bikozesaamu ebyabwe. Kyovola bawe bifaanaganye ebyabajjajja muwanga baba bamanyi nti mulimu ebyo. Bangamba nti simo baba bikola batya. Kankurage kano ojja kwewoonya nnyo. Edda ekereziya zonna zaabeeranga nga biswa. Era n'ekirala n'amadirisa gonna agedda ku machachi oba ceiling bazimbanga nga za round west. Amadirisa nga bagazimba bwegati kubanga ayambangako kusindika frequency nga ga round ga square bwegati. Era bw'otunulira ne gundi papa gye yali atuulamu, Papa Francis w'olutale kyandibadde ng'ekituuti kye kyakulanga omusota. Ekituuti kya papa fesi y'omusota. So bw'omaliriza kati amadirisa gali mu round bwegati nga mu biseera 1900 kudda waggulu ng'ebidde bikyaliwo. Bwe baawera ebidde nga gundi reptilian nga zize ne babijjawo kyaki zonna ne bazidaabiriza ne bateekawo amadirisa agali ku machachi g'abakatuliki mu abarokole ne ku mizikiti kwabeerangako za laawundi n'abasiraamu bakimanyi. Okitegeera ne meka nga tebanagirinoveti nga yabeerangako bya laawundi amadirisa nga ga laawundi ne babikyusa ne baleeta amadirisa bwegati gabeera bwegati ne gabaamu buno agamu gabeera bwegati gabeera ga square. Kakati njagala otunuulire wano kakati wano abasajja bano baali bagezi nnyo. Amadirisa gano bamala okutandika okutambuza kye bayita ndowooza bya New World Order bo baabalanga obubonero kubanga mu kusaba okwedda okusaba kwabeeranga vibration. Kyova olaba omuntu agamba nti genda ku mugga ovibrating obanga asaba ku mugga oconnectinge ku butonde oba osaba kubanga n'abasaba mu kyaki baba connectinga ku butonde eddoboozi lyani si lya mutonzi. Kakati gali amadirisa gabeeranga bwegati tegaliko simbo yonna erabula ababbi. Naye kati abasajja bwe bamala okitegeera nti twavibratinganga nga abantu baafunanga mwoyo oba baafunanga ebyokwega bingi. Biseera ebyo bakozanga amadirisa ga kopa ne pipe zaabo z'amazzi zonna zaalinga za kopa. Mu kuleeta gano kati gano bw'ogakola bwoti ojjamu mukaaga ne bagateekako nga galina meaning. Kati ogenda sabirawa mu kyaki ng'erimu obwobubonero buno nabo edirisa ze ziringa simbo ezireeta ki emyoyo gino wegiyita. Ate kati mu kyaki mbalyaki bagigobamu bugobi mu makyaki mwennyini omuntu n'abeeraawo mbu simanyi asaba nti simanyi mwoyo yaninye mwoyo yakulinye sooka otunula edirisa lwaki baaliwo ebintu bino mubiraba. emitayimbwa kuziyiza babbi. Kankuteereyo kano ka vidiyo okalabe. Bwe twali abato obukatuliki nga bukyali bulamu twatenderezanga eddiini y'enzikiriza zonna. Kati njagala kulaga nti omurokole ate yasinga okusinza sitaani. Abakatuliki bonna oba bannaddiini bonna kababeere abasiraamu tebakola bwe bati ne bavunama. Ffe mu bukatuliki edda batenderezanga nga bakola bwe bati. Wali mu katuliki? Ffe waffe taata wange mu kristaayo wa Church of Uganda. Bakolanga bwe bati nga batendereza bwe bati nakati we tukola naye ne bamukola kati mukola bwe bati abaguliki ne baleetamu kino ate jjukira edda abasumba babeeranga nga basabisa ebintu ebikwatagana ku demon
bwe tutandika break dance ebeera bweti break dance ng'omenya ya Michael Jackson jukira buli wamuweeri kati n'abalokole yabakwatira ddala ate n'ekisusu omulokole asaba n'abanga embizi gye bakuba ennyondo gyebakubeesa amasanyalaze nti bwetunuulira amazina gano ag'abaguliiki bakolangamu bwe bati bazinanga nga baleeta ebyo ebya Chris Brown ebya black dance wali olabeko omuntu gwe bookya zisirayidize wali olabeko omuntu gwe bookya ababbi omuliro kasita gwako obeera bw'otyo banga azina black dance naye ng'ofa yanda naye balikonyeko byalyo akagero kabuusa bw'oti naye mu black dance era simbo yonna eringa omuntu ali mu geyeena eya black dance era yeeriwo kati yeri mu balokole mbusansabaga obeerega omulambo omuntu abeera bwati naye sansabaga mbusimanyi kapeke mbuze challenge eziriwo yenkola ya demon amazina ago gatandikira mu Greek nga basinza demons ezaba Tammuz era zize nga zitambula ebintu bino babikola naye Tammuz gwe tukuzanga byali mu 5 December ebintu bino babikozedde ebbanga ne babisaamu obwongo bungi gwofollowinga kyotamanyi kati gwe weebuuze ku church yeseba lwaki bateekako amadirisa nga galiko obuparticles 6 butegeeza ki nze mbadde my design ate era buli layini y'ekyaki oba buli kisenge nga kiri kibaako 3 erimu libeera wano nga ddene nnyonnyo eddala ne libeera wano naye nga gona gameshoni nga kintu kimu ne gajja wano 6 nerino eribeera wano erijja nga limenshoninga nalyo 6 ne bakuteeramu ekifaananyi kya Yesu ne balitindinga mu kala 2 eya red neya bbulu awo osaba ebizibu tebikyuka ng'asabidde ewaka afuna n'okusinga musinza black dance bino byetugenda otunula olunaku olw'enkya oba oliawo tufunemu ekyokuyiga baatugambanga nti okuyamba obutonde bukwanukula mangu olowooza lwaki abazungu batukweka okumanya obutonde ne batugamba bya setaani bo bakizuula bali bakola experiment mwaba bakolera sente so bebyo kyova olaba nti Burkina Faso bino tebiriyo ebyekisiru wali eddiini y'obusiraamu n'ebyakaliki ebya Afirika Twaholi yakutte n'awa abalamuzi ekitongole kya judiciary n'akikolera ekyambalo eky'Abafirika n'abagamba nti mwambale ng'Abafirika muve mu biri eby'ekizungu ebyo bifaananyi buli wembiraba nzijukira bajjajjaffe abaafa abazungu be batta n'agatako ne Thomas Sankara gwe batta n'agamba nti bwemubanga mugenda kujajinga abantu oba okusala emisango sala omusango ng'omanyi nti naawe gw'osalira muddugavu bafune obwenkanya nti n'omulamuzi era ndowooza singa nabadde onani mugambe nti bajjukizeemu kiri ekyabalamuzi b'e Uganda abakimanya nti omuntu bamusibidde bwereere ne bwafiirwa omukazi ne basigala nga balemezaawo kati wafunamu ki wafuna musaala munene ababo tebalifa gwe togenda kufa ani gogamba eno omulamuzi yaganda okuwa waiswa mufumbira bbeeyi n'agamba oyo alimba kale mukazi we yafa kati weeyongerako wafuna ennyumba yafuna ennyota endala wafuna ranka katulabe oba onooziikibwa nayo nawe bajja kukola ebyanita amongo ng'ekiseera kituuse kale so anyway webitu ebibadde olunaku lwaleero njagala kuba nga nkwerekereza pozi nga lwakatalekeka akatalekeka just tugenda kutunulira ku bintu ebiri mu nsi olunaku olw'enkya tunulire ne ku bino ebitonde China byeze ng'ekola nga si bya bulijjo tunule ku alien oba oliawo bisobola otuyambako okutusigira ekifaananyi n'okumanya just kwagala kumanya butonde bwaffe kyokka tenza nyo tweyanze gendooza nawe nkuta kati akati oyina
gwe nawena ali eyo gyosinzira okubanga otugoberera olunaku olw'enkya tugenda beerawo ku Bat Valley Theatre okuyingira gujja beera omutwalo gumu ne ku ebiri enkya nga 21 tugenda beera ku Bat Valley Theatre okuyingira kugenda beera omutwalo gumu n'emitwalo ebiri Mwami Matayo agenda kubeerayo Mwami Solomon Kaweesa oyo mumumanyi nnyo ku NTV era atera otukolera reports ez'enjawulo kati nno agenda kubeera wamu naffe Mwami Kaule Sulaimani agenda kubeerawo mu bulambalamba n'entalo ze oba oliawo Iran etuuseewo amafuta simanya akagolomolo sima street of hormones era kutegekedde dda olutambi luli lwennyini olugenda okuba nga lulaga ebyo ebigenda ku Lwokuna tugenda kubeera wano ku Bat Valley tugenda kuba tutunulira waaka ebyemu ebyasigala ebyabajjajjaffe ebyabadugavu era mbakunga nti ekifo kye kino we tugenda okubeera mujje tetugenda kwogera ku politics tewaba wambuuza ebikwatagana ku muzeeyi kubanga muraba kati bakwata balyake nti saawa zino tugenda tutunulira butya tulina okwekulaakulanya ssente zibadde zibuze naye at least ko nti government okutandika ne week ejja egenda ziri releasinga mu ba MP balyoke basasanye mu bantu ne institution ez'enjawulo so olunaku lwaleero ntuusewo wano ku Bat Valley era ndooza ngenda kuba mbalaga mpola okubalaga we tugenda okukolera ekifo nga bwe kiri environment yakyo kifo kirungi nnyo era nkakasa bw'onojja ku mutwalo gumu n'ebiri ojja kuba onyumirwa ba VIP bajja kuba basasula emitwalo ebiri bomutwalo bajja kuba basasula nga batula eri emabega naye nga wetuli just twagadde tubalage ekifo era bw'otunulira munda mu Bat Valley eno oba mu theatre eno osobola olaba entebe zonna baaziyoyoosa edda era twataddemu tetwagala mukubibwa enfuufu just muje tusobole otunuulira ebintu ebyaffe ebya Africa n'okwongera okwezibukula amaaso tugenda kwogera ku bika bingi ebya alien tugenda tegeera bajjajjaffe bakikolanga batya okufuga omuli abakiga abanyankole n'abaganda n'abala tribe zonna naye ffe waffe mu bakiga tulina ebintu bye twali twakuliyetingawo nga bivuganya omuzungu byaze ng'ayonoona ffe waffe soda gwe tugaba buba busera abakiga balina ekitone ekyokwekolera obusera ne babunywa ekitiribiita n'ebintu ebirala n'okukamula juice n'ebintu ebirala naye soda owaffe teyali wa kemiko twatabulanga kasooli ne tusaamu omuwemba ne bufuuka obusera obukube naye kati tukyabunywa tugenda tunuulira abaami oba abakyala ebiseera ebisinga olw'okulya obubi temukyasobola n'okwebaka mu buliri ne weebika ebbugumu weeyitirira obungi otandika okwesiiwa oba owulira omubiri gukutta kati jangu ku Lwokuna ku ssaawa 6 nja kubanza natuuse dda ngenda tunuulira ebintu bingi Solomon ajja kubeerawo Karura ajja kubeerawo Karura agenda kulaga ebiri Iran live n'abazungu be batulaga nga batulimba nti Iran yonna eweddewo Iran erina ne street nga saawa zino n'abalambuzi bagendayo ne bakyakala okitegeera so jangu bakolage n'amaanyi g'omu Iran ebyokulwanyisa byatanakwatako osobole obbanga obitegeera so abadde ayagala afuna ababaka bamukiririzaamu bwe bamala okuyisa etteeka nti kati president alondebwe mu parliament awo Museveni abadde takyasobola speaker ndamu era kyeyakoze yeetaasiza Musa yakirabiddewo naye yeetaasiza onfuna nkufuna singa etteeka lyayise ne balidraftinga bwe pa nga parliament yerina okulonda president antamu nga badde ajavaayo nga president kitegeeza amagye gonna Disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved. Webale nnyo ebale eddala kyekomedde ku mukutu ogwa L40 tukomyewo ne Mwami Matayo naye tulina ensonga nnene nnyo gye tugenda otunuulira ebintu binaze nga byogera newankubadde ebimu mubadde nga mujja mubiraba nga mubiwakanya bas finally tuli oba ku kijjulo naye olunaku olwokuna leero olunaku lwakuba ennaku z'omwezi 19 kati nga 21 olwokuna okwosa enkya leero lwakubiri enkya lwakusatu ku lwokuna tugenda beeraawo ku Bat Valley Theatre
tulitandika essaawa zijja beera awo nga ku 7 nga tusumulula mpaka eyo gye tunakooyera okuyingira kugenda beera omutwalo gumu abalala bajja sasula emitwalo 2 ndowooza abo be bajja otuulira ddala mu maaso wali eri mujja funa omukisa okubuuza ne ku bibuuzo naye olunaku olwo tetujja tunuulira nnyo bya bufuzi kati engeri gye tulina olwaleero oba awo n'olwenkya katutunuulire ku byobufuzi oba awo si mu bubi kale sebo nkwaniriza Bannayuganda muli mutya kansuubire muli bulungi nange gye ndi mpola era tugezaako okulaba oba awo ggwanga lyaffe nga bwe litambula omanyi buli kiseera wabaawo ebintu ebipya era ennaku nnya zemaze mbadde ngezaako okutunuulira ebimu America byeri mukola mu byama Russia n'abantu abalala bonna nga kwotadde n'ebyo ebigenda okubanga bikyuka okwetoloola ensi yonna wali ebintu bingi naye tujja bitunuulira wali ku Bat Valley olunaku olwokuna kosancha bwe tugenda okubeera mutwalo 2 ab'ebirimu abagenda okubuuza ab'emitwalo 2 abagenda okubuuza naye nkugamba bino ebigambo wamanga nti buli kimu kyawedde dda twamaze dda okuyoyootayo era entebe ojja kubanga atudde mu kisaawe Namboole either oba mu nnyonyi nabirabye ebitebe bya Bat Valley si bibi so tuli mu kutunuulira ebimu ku ebyo ebitambula n'okulaba abantu mbeera gye bawangaaliramu n'ebyo omanyi ngenda kusooka nkugamba ebigambo bino byawukana naye nga bitegeeza amakulu ga njawulo leero tugenda kwongera okutunuulira sipiika ngenda kubuulira ebyo byebadde ebiri munda oba oliawo gavumenti byeyakozeseza okwagala okugjako sipiika naye nga sinababbi kunyonyola ngenda kubuulira lwaki awamu nkugamba nti nawangudde oba nasanyuse saasanyuse nti sipiika bamukutte saasanyuse nti oba sipiika bamulemeseza entebe ye ekyo nange kyankoze kubanga ne bw'aba nze ŋŋanzi teri muntu ateyagaliza kuba bulungi naye ekyasinze okunsanyusa nti ebiseera ebisinga twogedde wano emirundi miyitirivu ne tugamba nti abaana babonaabona abantu babassa obwavu naye ababassa obwavu be bavaayo mu kamera ne boogera eri abantu ne bagamba mbwa gwanga tulina okwewura tulina okukola ki naye nze bulijjo mbiraba naye olwokubaera nga sibeera na kamera nti mbirekodinge vision tesobola rekodinga at least ko nti mwasobodde okulabako lyessanyu lyo nti at least mwasobodde okulabako sipiika ku sente zammwe zaze nga atwala mu ngeri emu oba endala sente zaterese mu mayumba n'atakuta n'atagamba yadde n'okugamba nti kamplaningire n'abalala at least bafune okitegeera nti ye bw'aba yava mu kinnya ayagala ffenna tudde gye yava amateeka gonna gabadde ayisa tegalina we gazimbira munnayuganda olwomusitire nga ye bw'asima busiimi abadde agaba n'okusinga kabaka ku miwa omusolo amaka ge azimba amaka ag'ekigo poloti yagigula miliyoni 2 eza $, n'agiteekako miliyoni ebadde yakagendako miliyoni 3 ze miliyoni 5 eza $. kati gosobola okubalabalamu alina ekyanja amaka tebanagala nze ekisinza okunyumira nti ebintu bino zengoyo byogera naze ndowooza just oyogera sente nyingi nnyo naye ngaera kye anti kati nti sente omuntu watuukira okuteeka sente mu konteyina n'atabalirira abantu bazijjamu kyekimu bw'osanga omuwala oba omukyala ng'ategeera nagamba nti abakyala abasinga obungi abakayanira abaami tamukayanira nti baawe nti just wakabi ku skiini tamukayanira nti baawe oba anywanywa ebiddagala bya bolimu amaanyi g'ekisajja please tuli mu research oba mu example munansonyiwa nti baawe nti oba amanyi okukola emirimu egy'ekisenge amukayanira olw'ensonga nti buli kizibu kyafuna amubeererawo kyala ayinza okulwala kyala ayinza okuba nga yakazaala mulimu abakyala amala okuzaala omusajja n'agenda mulimu abakyala bw'afuna olubuto n'agamba omusajja n'amukyawa nti ewaffe tetuzaala kyokka nga gwe baakuzaala
anfuna abalenzi babikozesa nnyo kati buli wafuna omulenzi ng'ambufa oluusi amugambe ndi lubuto n'ayangu okusanyuka n'afaayo keya ng'amuwa buli kimu oyo omukazi bwakusanga ng'ozanyira ku bbawa basobola n'okukutta onfuna kati level eriwo nti mu mwaka gwa 2000 timulimu abakyala balina babba baabwe saawa yaleero bagagga ti naye yafumbirwa omwami ewaabwe bamubonyabonyanga maama we yafa mukakitaawo abaroga tabawa kyakulya n'atuuka okufumbirwa nga lwambeera nga talina wadda nafumbirwa nga taneetuuka naye atobye ne bbaawe bazimbye baguze motoka bakoze buli kimu ne bizinesi we bali bulungi goveeri mbusimanyi olw'okubulira wemese makeup n'ekizigo mb'oyingirira obufumbo bw'oli akuta kituufu onfuna kati eyo y'embeera gyenze ng'annyonnyola nti abasajja bano bye boogera biba birala mu kamera era ba MP bamaze okulayira naye mbakakasi buli MP yenna agenda ku CID kubanga buli MP bagenda tandika munoonyerezaako kasitoba ne ssente nga teze era nnono ogundi ani kati kankuwe gano gw'otasuubira ate nga tegasoboka naye nga gasobola okusoboka era nina ebibuuzo byange obadde okimanyi nti sipiika abamu ku babankazi be ne mayiga bayinza omuyita ku CID sipiika omukyala Anita Among ayogera ebintu bye tutategedde ebifaanana okubonereza Abaganda gwate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda yampeereza obubaka tuwuliziganya yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza wabula ababaka abava mu Buganda abava mu Bugisu abava mu Ankole n'awalala awalimu emmwanyi baagala UCDA esigalewo n'ebibuuzo byange mbadde ngenda okubuuza Katikkiro wa Buganda ku nsonga ezo eza mukyala Anita naye nga wetujjidde saawa ziri 5 ku saawa 3 bino ebimoloka ebya saaki bibadde birabiddwako ku paalamenti era wetujjidde wano eno mu dakiika nga 4 agayise nga fule ey'okutaano yonna batandise oteekako small crime scene don't cross small biki ebyo mu paalamenti mwennyini munda omanyi banoonyereza kati mu paalamenti mu chambers speaker z'abadde atuulamu balabe oba bajjayo ebirala wetujjidde kakati ekibuuzo kiri nti sipiika atali musuubuzi nti abeera asuubula China n'Amerika sente za dola abeera nazo zaaki ekirala ekyokubiri nga bwe nkugambye nti abantu be bagenda singa CDF ayongeramu omuliro ajja kukola ekintu kye mutalabangako kugambye nti abamu ku babankazi be omu yazanye sipiika akabadi era sipiika yali ateresa Namere sente naye Namere ekintu kyeyakora nga wadde tanayingira paalamenti wano nawe bakwatidde Namere biki gwe bategeddeko lwaki bamukute ate dakiika emu Namere mbwewe basanzeyo buwumbi 3 Namere babusanzeyo gwe basooka okukwata ne sente nga bijja mangu sipiika bamutayiza ate Namere bamukutte ensulamugamanga yeki ekigenda mu maaso gwolabako Namere omanyi nejo nabadde nkibuuza gwolabako Namere nga bamukutte kakati gemu yatandika bwe twalaba mmotoka mu bbanga lyonna sipiika zenga akola ebintu ng'abala bwe tunatuuka 2026 ne tulonda pulezidenti era tageti ya paalamenti yali bweti ku mulembe gwa sipiika nti bwe balimala okulonda pulezidenti 231 paalamenti olwedde mu gino emyezi badde egenda takinga over okuvunanyizibwa ku pulezidenti nga ffe tetukyalonda ku mukulembeze kobe ng'omwagala otya ng'okoma kulonda MP ekyo nkijjukira ng'okiŋŋambeera kakati ne batagetinga bw'oba ojjukira mu biseera bya twakaga bwe baba bawera ssente
twakagaba natukana okuzza ku parliament ne speaker nazeegaana bonna ne bazeegaana ono nezimudibirira netugamba obafazi era twakagaba yalina wakubibwa masasi ekyamuyamba nti yaddukiramu enaali era gyali nasobola okusurvive nafuna obuweerero mujjukira ekisooka mu byonna nti ezo sente president watandikira omuteerako focus onfuna ezo sente eri baali tebazimanyi okumugaana okugenda e Bulaaya tebamugaana kati nkubulira ebiri behind byotamanyi okugaana speaker okugenda e Bulaaya nkakasa ebintu ebyo twabikolako ne Karwe mu biseera biri Kabaka ng'ali Namibia twabyogerako nti ekyamugaanisa okugenda e Bulaaya yali atandise tourism mu America okumitingirayo ng'ayagala ababaka abajje wano abatwale eri conference zituule eri nfuna ngawe yabikola eggulu mu parliament etule eggulu yatulayo omulundi gumu ne bayisa obuwumbi 200 parliament yatulamu omulundi ogwo mu buwumbi 200 kyokka ng'alina okutuula regions zonna naye yatuula omulundi ogwo ezo sente tebamanyi najjeza buli wobadde ng'okyogerako ng'oli memba wa parliament ng'akiteekako sabota temukyogerako bwe tubeera ffe abeene ebbali n'atukulietingira hate speech nga buli ayogera ku bibi byakoze ng'agamba bakusibe era yayitamu Muhammad Nsereko eyali omubaka wa Kampala so era eriteeka ne president olwaliraba n'agamba lino terina makulu n'alagira abalamuzi ne balijjawo kwa president yabimanyiira so ekirala speaker mu kumugaana ogenda ebweru yali agenda kutuuzangayo meeting nga president wano tamanyi naye president nayitira mu America ne bamusaako sanction speaker y'omu ku bantu president ababadde mu government y'enaalemu almost mu ggwanga Uganda teri mukyala omuzibu ennyo nga badde akaluubiriza mu 7 okusinga speaker niye ate bagamba nti ye yamuteekawo yes anti kino kyatuuse ku speaker by the way kankiza eri abantu nze nabagamba nti ebiseera ebisinga tukola emirimu ne batukozesa naye n'olwa ku mulimu ng'oli mukozi n'otandika okulaga nti gw'olina emikisa okusinga mukamaawo n'otandika okulaba nti gw'oli w'amaanyi okusinga mukamaawo bujja kukya ku makya akole ki nti omukyala kale abaddewo mu business tetambula ate balaba buli kiseera alya nkoko ate mu kulya enkoko okwo talina business endala gy'akola okugjako omusaala ogwo osasulwa omutwalo olya enkoko transport gw'okozesa 150 kitegeeza olina sente amagoba ogalya oba capital gw'olyako onfuna kati ekibadde oyo mukyala nti kibeere kyakuyiga banange edda wonna twabeeranga bagumiikiriza ng'omuntu bakukozesa ne bakukozesa 12 mulimu kati kyekiri kyengamba ekyabakyala mulimu abakyala bali ne babba baabwe nga bali wano e Kampala oba mu byalo nga bazimbye amaka gaaka baguze amamotoka naye ng'omukyala baakeeranga 12 ng'akyalimu n'oturo n'agenda n'alima banoonye ssente so kati bw'aba afunyeko tayimu ewummula kati speaker we yakeerera ku makya n'asabira Katonda okumuyisaawo tosobola kukeera n'ogamba nti ze sobola okulayirira ku bayibuli nga yeyitibwamu ababbi era wano banaddiini bandibadde bawera abantu bonna abaweereza mu gavumenti okuddamu okulayirira ku zibayibuli zaabwe balayirire bakwate direct nagamba bakwate direct mundu bagambe leero tugenda kuuma abantu oba kufiira ku bantu naye mubaka akeera nagamba nti tugenda kulwanira abantu olumala okufuna obuzibu no parliament muddamu mulaba kati tageti yaabwe ebadde yakuleetawo babaka babakiririzaamu abadde ayagala afuna ababaka bamukiririzaamu bwe bamala okuyisa etteeka nti kati president alondebwe mu parliament awo Museveni abadde takyasobola speaker ndamu era kyeyakoze yeetaasiza yakirabidde naye yeetaasiza onfuna singa etteeka lyayise ne balidraftinga bwe pa nga parliament yerina okulonda president antamu nga badde ajavaayo nga president kitegeeza amagye gonna nga bategakyalina access nga bategakyalina buyinza parliament yeba n'obuyinza okusalawo agenda okusalawanga kitegeeza nti NRM bwebeera n'ababaka nga 2
bali mu bisatu wakati bali bagenda mu bina kuba kati first family yayongeddemu ababaka 8 abayongayo bonna ekika kiramba bayongeddemu ababaka 8 nabiwuliddeko so nti singa etteka lyayise speaker y'olwedde abadde alina ababaka be kati n'ababaka abakola mu opposition bonna babadde bakozi ba speaker naye nga just yabeera eri mu opposition wekwe NUP nga nayogera nga asinziramu NUP kwogera ebibi okwongera okuvunza president speaker nga wayambukira nti NUP abadde yajingiramu ng'agizanyiramu nga ye arabawo eddaala eri mu shiftinga nti NRM ne bwekola ekibi nga ye ateekamu aba opposition sente okukivumirira byebayita ebyobufuzi kati weyagulira emmotoka president ye yamuyambako okukolaki kumuyambako ku mmotoka emmotoka bwamala ogigula nkubuulira facts yabizadde anti nkuwa facts ez'omunda nti bagamba nti omuntu omubbi nze nalabako omubbi gwe batta ng'anya kudda akasawo nga mulimu lipstick ne nusu 10 kitegeeza yali abbye nnyo abadde aludde ngabba kati oluusi kulw'okufa yagenda okubba nga temulimu sente kyokka ate ku lutali lwakufa nti abadde abba nga abba n'ekisinga ku ekyo ng'akwasa okitegeera kati ne speaker bw'otunula sente zibadde mu konteyina abaana bali bweru babonaabona babajjako emisolo sente ezo azije mu basuubuzi kyogamba speaker takimanyi nti abasuubuzi amataba gabakuba abasuubuzi babadde bafiira ku nabbanja bakaabirira nabbanja ne tukaabirira nabbanja taasa abantu abo speaker ye eminyama gy'abasuubuzi ateresewo ewaka kyembuuza nze kyesinategeera bulungi sente ezo ajja atya okuzifunako access kati kiriwo zivaawa zimutuukeko azikwekenozitwogere ku parliament kubanga ekyo ndowooza mubadde temukitegeera bulungi sikitegeera sente zino okutuuka mu ngalo za sipiika ziri bwe ziti era kyandibadde kirungi CDF n'otuyamba n'amabanka gabadde gazimuwa nago n'ogasaako envumbo n'ogasaako envumbo ng'omubaka bw'abaze ng'ajjayo sente ngafe abantu ba bulijjo nga bw'ajjayo sente ezisuka akawumbi mu wiiki emu nga bamubuuza azigyewa nga si kubanga ne president ne bwagaba sente abawa 10 tasuka ku 10 onfuna kati bw'oba mubaka n'ojjayo n'okola withdraw mulundi gumu nga kawumbi kyetaaga ne banka nazo baziseeko ennati ku babaka era URA bulijjo munoonya emisoro mugijja mufa abatunda chapati mugijja mufa abatunda ebikajjo ababaka ba parliament mubajjeeko emisoro bangamba tebafuna sente nyingi naye tebasasula misoro ababaka anti kati nze nzigiridde URA bulijjo mukaaba emisoro munoonya emisoro ati jukira bobe tugula obumotoka ebimali y'abasuubuzi eremedde mu bondi gundi mu URA kati ndooda abakulu ngaabo mu bakuba emisoro jukira bobe batusetingira ew'okujja omusolo kati bo tebeeteekako ffe ne batusasuzaga NSSF gaabwe nga tetwagala naye bo tebagasasula abadde aleeta n'etteeka ery'abaana bano bakadaama nti sente zaabwe ziyitemu NSSF okulyoka okujja ziyitemu NSSF bazitemu omusolo ogw'okufundika baddemu baziisemu NSSF nayo batemeyo gudde mu nyumba ye mu konteyina ye okitegeeza era yadde omanyi yadde tukoye president twagala tukyuse mu buyinza naye ate at least ko nti bakozeekozeeko anti sente zita mu ngalo za speaker kati katudde ku ekyo ekisooka mu byonna parliament yeringa roundabout ya ministry zonna mu ggwanga ne president bwaba ayagala sente lwaki president tasobola kukera n'agamba Bank of Uganda mpaayo ayita mu parliament ne bamuteerayo lwaki ayita mu parliament ministry yonna bweba eyagala sente ya byabulamu yaki abajja okusaba sente obanga zigenda zisooka kuva wa speaker yawandiikira Matiya Kasaija ne bakamishona ba parliament abavunaanyizibwa then Matiya Kasaija n'alyoka atwala muki n'aziyita mu banka era n'akonfaminga kati bw'amala okonfaminga nga kuliko signature y'aba speaker bakamishona ne Matiya Kasaija sente bazireeta banka yeeriwo okuderivalinga eri derivaly onfuna kati bw'amala okuderivalinga
walabako president bwe yatwala amajeko ngedf ekubye wano ne bagamba nti tebasoose kuyita mu parliament wakiwulirako mu biseera 2020 yabadde national security issue balina kulumbirawo ebya parliament banaabiraba oluvannyuma nti ekyo yakikola nga tayise wa speaker naye namala najja kakati speaker bwe banga guno omwaka bakoze final year egenda osomebwa mwezi gujja financial year tebaataddemu bavubuka bonna sente z'abavubuka sente z'abakadaama tewaliiwo we ziri speaker bw'amanya nti ministry y'ebyobulamu yeetaaga obuwumbi 100 almost bwe yeetaaga trillion emu n'obuwumbi nga 5 ez'ebyobulamu abagamba kati eyo obuwumbi trillion emu n'obuwumbi 5 mujjeko obuwumbi nga 10 bubeere bwaffe bakamishona ne batandika then bwe zimala ono mukyalani ono abakulira ministry mu kuziririzinga ewamati akasaija bwabagenda bwabanga bagenda ziririzinga speaker nga tanasayiningako tezigenda kati mukusayininga bamutemera yatoddeko dda ne mukusayininga ne bamuwaako kakati speaker wabaawo issue yonna mulimu project eza government eziyimiridde project ezo ziyimirira bakikola intentionally nga bwe nakugamba nti osobola okuva wano n'owandikira unit of corruption ebbaluwa egenda wa president ona ebintu byagala president amale oba ogiwandikira CDF bwangu akutwale wa CDF ajja kugamba mpayo milioni 10 president bwakuwa sente zikola omulimu ogwo oli agambe nakutuusiza wa president nakuwa sente mpayo milioni 5 bwaba akuwadde nga 2 agambe mpa 5 tugabanire oba wakati kyokka sente gyeyo za mulimu zakola mpulira ono akusaba alina omulimu gwe gumuwa milioni nga 3 buli mwezi naye nayagala akubbe onfuna kati baba tebadde babba sente nti contract za government mpitirivu eziyimiridde ne speaker bazimuleetera n'agamba eno okugiyisa njagalako obuwumbi 9 teyandiisiza bwereere nezigenda mu bantu nekola kadaga yaziyisizanga bwereere nga mpozi ng'oli n'akwatayo tipu bazikiriza teri gwanga lita ne bubeera mu America omuntu bwakusavinga obulungi osobola omuwa tipu okitegeera okwebaza tekugaanibwa buli wamu kadaga sente ze yafunanga zaali zakumwebazanga kuba bagambye ono amaze emyaka egi najjo tegiweze yayingira 2022 Jacob Oranyi we yafiira tuli 2026 si myaka ena naye gye emyaka ena wuuyo yasangawo abaaliwo ne bafuga emyaka 10 n'alyoka avuma kadaga n'amuweebula n'atwala eri onfuna nti mu bintu bino sente zino abadde aziyisa mu ngeri bwetyo nga ne bwamanya nti eno project ya government egenda kuvaamu sente y'omusolo ng'agisiba bw'abatalyako we wabaabo kati tubadde mu financial year buli financial year babadde bateeseteese nga bagenda kutoolako trillion emu buli sekita yonna babadde bagenda era gwerinda kati tebatandise okunoonyereza ku bakamishona gwerinda report egenda okuvaayo ne CID badde bagenda toolako trillion era yegenda okuleetera buli mubaka kugambe nti singa muhoozi alemerako ne Katikkiro ayinza okugenda ku CID nze nkubuulidde waliwo ekibuuzo abalala kye beebuuza nti bino byonna bigenda mu maaso naye ababaka bano abadde mu palamenti y'e11 tewali mubaka yavuddeyo okwogera ku bino ebibadde bigenda mu maaso anti kugambye bano baani wano ndi Lubaga abatufuga bamuyita Kawalya kati bakawalya bwe babadde banka zooli nkugambye nti singa CDF alemezaamu Katikkiro wa Buganda agenda ku CID nze nkubuulidde abo babadde balya ne speaker era kati okiinako obukakafu nakyo anti nze nkubuulidde gwerindo singa CDF alemerako ne Katikkiro agenda kati ojja okulabira nti n'emivuyo gy'amataka obutaggwa abamu babadde ba agenti baabali nti speaker yagula ababaka aba opposition ababaka abandi badde bamukuba bonna n'abagulaagula era badde bagezangako nga babamu omukisa okuteesa babayimiriza kati parliament ey'eggwanga nga gwedmaster nze sirabanga gwedmaster
kusomero n'agamba nti gwe musomesa tojja olw'okuba tonjagala. Ne mu magye omuntu ne bw'aba nga takwagala era wabaawo department endala gy'oloopako. Nze nabadde ne parliament eno nayo yeetaaga kuva mu Kampala. Lwaki? Otunulanga prime minister Nabbanja asinga speaker amaanyi si bwe kiri? Emirimu n'obuvunaanyizibwa naye Nabbanja naye atuula ku kitebe kiri awo. Vice president atuula ku wenyini n'omubaka owa bulijjo waatu abo n'abandi badde n'entebe ezaabwe. Vice president akiika mu parliament abeerayo naye era naye ne bwajja atuula ku ntebe nga omubaka omulala gy'atuulako. Okitegeera nti parliament obufunda bweriko gy'emivuyo emingi. Bali mu ggazi ne mabega. Singa parliament bagiteekawo nga session yaayo nga sente zitambula naye nga zirina process ng'obuyinza sebwa speaker. Thomas Tayebwa n'agamba nti yarayidde n'agamba abantu tesera tugenda Thomas Tayebwa yene Anita Amongo babadde bakasaba akawumbi karamba miliyoni 10. Vice wa speaker yabadde aline speaker nga bakasaba akawumbi karamba mbu bagule generator ne sengenge ebiyambako okuziiza amaka gaabwe. Sengenge eyakawumbi kati bara buli omu miliyoni 5 generator kyegula obukadde 5 badde babuuza Thomas Tayebwa kyembadde nangenda okubuuza badde babuuza generator ki. President yababuuza generator igula miliyoni 5 yawa natuka n'okukebera ku maka gaabwe ag'obuntu sente zino badde baza gavumenti nga siza amaka nti bagenda siba parliament ya government ya gwanga parliament eranye okugwa nti tugenda kusiba gundi oba polisi ya CPS nti oba yetaagamu okusiba ebisenge oba kugikuba rangi oba amalwaliro nti tugasige rangi. Zabadde zaabwe zive mu parliament ku muwi w'omusoro zigende zisibe esengenge wano. Kale banange mutumbye ne mutumanyira wasirumwe ewaffe amasanzu gagenda ku ddwaliro ewe Mmanze mu kyalo eyo omanya nti bagenda zaalira ku kando. Okitegeera amasanzu gagenze nti president yakoze omulimu oba oliawo ne CDF. Nze nasiimye. Ani ali mu kuvunaana bino byonna okugenda mu maaso speaker ani alina obuvunaanyizibwa? Orders zani ziva president ne CDF bakola ki balwanisa nguzi bakola ki ekisooka mu byonna barwanyisa omuntu abadde agenda obajja mu buyinza balwanisa muntu sekinnoomo. Then ekirala ekyokubiri bayise mu shirudi y'enguzi. Omanyi kankugambe kino okitegeere nakyo president mu kujja kwe yagira cooperation gye bayita human rights nti ebintu byonna bibaddewo ba Felix Kaweesa bafudde ne kati tumanya ani yamutta mu official naye yadde byonna ebyo bibaddewo. President akulembeza ekintu eki eddembe eky'eddembe kyo awo mulwanagana. Enguzi yo government ezengerangira nti enguzi yagaana bagirekawo intentionally. Okitegeera naye tewali ggwanga litaliimu nguzi anti tewali gwanga litali munguzi naye enguzi waliwo weerirwa ne weetaliirwa. Ate n'amateeka gavunaanyizibwa ku nguzi nabunene kibuulidde nabunene kibuulidde. Kati bw'oba oyingiranga katugeze nga mu America n'owaayo nga 50,000 basobola okuleka. Naye mbu oyingidde owaddeyo enguzi yakakadde kitegeeza by'otwala biri mu trillion. Awo nga batandika okunoonyerezako enguzi otuwadde nnene yaki otwala ki bo bennyini owadde senga speaker owula nti yalidde enguzi ya miliyoni 5 ez'e Uganda ne bwe bamunoonyerezako buli omu yandigambe banange mumuleke obwo busente butono naye tunula sente ze yalidde kati ate va ku speaker dakuba nno abamaze emyaka 4 mu gavumenti Nyamara ojukire ti government yafuga emyaka 10 nga teyogerwako tetuzibala nga teri avuna teri human rights teri kutesa teri ki 86 paka 95 so twalonde nga teri agambayo musere yali atereza sente zonna ze zagenda okuyamba ko Rwanda mu rutaro oje emyaka 10 gye javumbura Rwanda kati bw'olaba omunyarwanda n'akumanyira omujukiza nti kuva mu 96 okukinana mu 6 okutuuka 95
sente z'abana Uganda zonna ze zaabawa obulamu era singa tebafuna balonda president yakwata n'asitula ejje n'alisaamu sente n'atwalira era abanyarwanda bandi badde batulabanga abazira baabwe kubanga fe abaabakola ki abaabanunula okitegedde so mu kubanunula okwo nti bw'otunulira ono amazeewo emyaka 4 obugagga bwaliko sente zaaterese kati olwo bali ennyumba z'abamu baadde baziyita hoteeri naye nga mu maka ga muntu omu ate nga talina kale omanyi nze lwaki nandigambe nti ekyokukwata sipiika mu kusooka nandikiwagidde ate awala kiina kuwaza ekindeetera okukiwagira kiri bwe kiti kale azimba ebizimba abaana abawa emirimu azimba maka ga bulijjo agambako ogamantaininga okusasula amasanyalaze simuula ku barangi sasula bamaid ezo zonna sente bw'oba tolina sente agamaka muganda wange tosobola galabirira abamu tuzimba obusiisira ne tubuyingira ne butulema n'okusiga langi nga buli wokwata ku kisenge kikuumuuka amaka aga miliyoni 5 eza dola muganda wange gaba gabbeeyi ekikomera kyokka okubanga osaawa ogwo omuddo obala nti buli mwezi miliyoni eryawo onfuna so mu kuyisa amateeka mwe babadde bafunira sente nga ministry egenda ne withdrawing akawumbe ka speaker nekamuleetera kubanga yagiyisa consultant ba investor abanauganda companies zonna ez'abanauganda okuyisizaamu ng'omalamu wayo obumbe nga 8 bw'ogaana ng'ayisiza omugwira amuwa onfuna bwe batyo badde bakola bwakuŋŋaanyiza then ekirala okuyisaawo sente za cash parliament yaddemba okuyita sente zonna zeeyagala so olugano twagala kubanga parliament buli mwezi olumositire sente z'abakozi ababaka abakozi ba speaker kati mu kuyita omusaala gwabwe jukira ye bosi waabwe ng'abalaba baka nti kati bagenda sasulwa trillioni ng'emu ng'ayiteemu kitundu giye ate zino sente tezimanyikiddwa ani abazirondoola nti oli speaker yaliwo ate kaliisoliiso wa gavumenti Jawara Sonyonyi yamuwandiikira emirundi emeka omanyi mulimu wano department kyova olaba nti amajjego gavuddeyo ba CDF yavuddeyo n'akola ogugwe mulimu department nga zasigalira nga ziriwo kifaananyi tizirina na makulu kalisoliso wa gavumenti ali mu byalo ali kubasomesa batawana misaala baasiba ali kubasawo can you imagine okubazanyira nakubo ali kubasawo batasasula omusawo alimu okugenda okukola okufuna kyalisa abaana be bojja n'otunyumiza mu mawulire nze mbakute nze mbasibye ababba sente bali wane Kampala ologwe nawulira mbola okubamu basomesa abaana mu luwummula mu ssomero kati lyonna nambu aligadde mbubonabona abaana badde waka amanyi kanga ebyo omanyi zino katembe ziriwo era kati yeringa firimu kati bwe bamaze okutegeera munange ono omukyala engeri gye yabadde muntu wa muzeeyi nga tayagala muzeeyi anyiige kwe kutegeeza security n'agamba azinna ne sente zenteresa ezize kwanga naye babadde bagenda mumuyoora era kwe kumuyooramu awaka ekimpatiira dakiika yemu ku ssaawa 8 ez'ekiro ng'abatwala balaga sente za sipiika z'abadde aterese olwamaze ozibalaga ne bamuta kati ebyo babizannya wano script kyova olaba nti kyekimu n'ebyo byabakalisoliso adeeri ewaffe kagadi mu byalo kati bookwata basasulwa mubawa miliyoni buli mwezi mubawa miliyoni mulabe babanja n'okubanja abanja emyezi 3 abanja 15 mitwalo 2 abaana be banaafa enjala gavumenti erina ekintu kyabateekamu nti omwana wa gavumenti bw'alwala mubaleetere olabe kati okusoma kuddamu ku maani mutusasulire fees tebasobola fe abalina abaana naye batuwa requirement zokka tekisoboka abaana bagavumenti ku diruki minisita najja n'akuwa amateeka ku mwana ayi ebyo balamu abigambe bakikeni ebyo abigambe bakikeni naye ojatuukawo omuntu akukwate n'amataaya akutuge n'okutuga mbw abaana gavumenti ebagasaaki ez'abaana muzibba bubbi kyebabadde beebuuza abantu nti luno lutalo ku nguzi
oba lutalo lwa muntu Ssekinoomu. Ekisooka mu byonna lutalo si lwanguzi, lutalo lwa kugoba Anita Among. Anita Among kyalina okumanya fe abamwogerako tetumuwalana naye bw'oba okozesebwa omanya nti okozesebwa. Bw'aba ava mu byobufuzi nga bwe yarangiridde abiveemu kubanga n'ekyobukeddeya nakyo CDF yaragidde akiveeko. Ebwa MP bwe baba bamala okuwa emmotoka yo ate era kumusinga basobola omusiba. Of course. Ng'amaze okulayira. Kakati ekisooka mu byonna gwe saba busabi weegayirire kubanga ne bbaawo yaddako Magogo. Esente za FIFA World Cup ze yatwala zaali mpitirivu. Okumanya mba abasajja bano babadde babbye bannansi bannange kisiraani kyereere. Ate ebintu bye tubadde tukireiminga ku President Museveni nga tubimukiraimingako lwa butaboogerako. Kati tunulira nga Magogo oba yali 2019 yabba sente za FIFA nga tiketi ya mitwalo 15 nakwata almost tiketi emitwalo nga 3. Contract z'abadde afuna mu FIFA okumwesimba osooka kusubmitinga yakakadde obukadde 10. Okumwesimbako bati? Okumwesimbako omuvuganya omuje mu kifo osooka odipositingayo registration osooka asaayo omusingo gwa bukadde 10. Era bwe bakulya tebazikuddiza. Era ne bakulya. Era n'akusigala ng'akolaga nti yayiseewo nga tavuganyiziddwa. Sente z'abadde akola nga woteere za Uganda kati juzi president abadde yakakwata biliyoni 5. Engeri tugenda 2026 okuzanya emizanyo wano. Yabadde yakakwata biliyoni 5 oba mu 2 bazimbe woteeri Bunyoro eno Hoima ku mizanyo egigenda obeerawo bazimbe woteeri bazimbe buli kimu. N'ezo sente zonna Magogo abadde yakamala ozitematema. Okuzigabanya nga yayagala kati abazanyi babadde nga bajja n'abaleeta speaker Beno mu sente mu parliament n'azimba woteeri. Magogo nga bw'aleeta abazanyi abandisuze wano ne basasula woteeri za gavumenti okujja mu sente abatwala mu woteeri za mukyala we nfuna nga woteeri okugisulamu ya mitwalo agaaga buli kiro. Bwe bamalawo wiiki abantu nga 15 bafunyemu kasente okitegeera. So nti ebintu bino tugamba nti first family yetufuga buli agency naye nabo babadde baleese first family endala. Onfuna nti buli kintu ate bwatuuka mu mawulire n'ayogera ng'alaga nti asinga bakayihuro abaaliwo nti amuhiya up to 2031. I am a speaker. I am not yebadde agamba nti oba tewali mujjawo tasoboka. Ye ave walagewa munnange bwe twali abatuuze kankuddiremu twakulanga bazadde baffe bawaayo amataka ku makyaki ne bawaayo ne tugamba neiba waffe yawaddeyo ettaka ku kyaki kirabika oyo tajja kufa naye yafanga ate nga bamala okukola ebirungi ebyo byonna nga Katonda amuyitirawo ne tudda mu Kaaba. Naye nga wabadde nga waali ng'abantu bangi bamuwa bulungi nnyo ekitiibwa bamuyita maama sipiika we bati Nalongo natwali amwogerako kibi nnyo okujjako abamemba aba palamenti bennyini babadde alya nabo. Nakugamba kino ekintu nti gavumenti saawa ya leero ku mbeera gye tutaddemu esobola okukeera n'egamba nti kati abantu bawadde privilege. Olowooza lwaki Kenya Abannakenya bagagga nnyo? Gavumenti yasooka okukola ebintu 3: kuzimba nguudo, masomero, malwaliro. Teri nkulaakulana esinga eyo. Nemala ne batera privilege ne bagamba nti temuyeekeranga gavumenti yammwe tujja kukyusanga obukulembeze bw'ofuna ddiiru ebeere nga y'amazima. Red Machula ava Uganda ebyobugaga Goroda ava Congo n'awalala bamugulira Kenya. Woteeri z'abagaga zikola. Kenya erina zi 5-star woteeri ezisoba mu 10. Wano tulina Serena ne Pearl of Africa tizirina ku mutindo guli awo. Ziri mu level y'abana Uganda zemulabo nga woteeri ne mulimu juzi Chris Brown bali bagala muleeta wano n'agamba Uganda Serena wensura teyalimba yali mutuufu teyalimba yali mutuufu asulewa. Onfuna nti gavumenti yasiba buli agency katunule emisoro gye bali mu kuleega abantu
naye nga abagituleega batuba bubbi bo beesenera be biliyoni. Omuntu atuuka n'amala n'emyaka ku mulembe gwa Museveni n'ebbanga lyamazeeko buli muntu yandibadde mu nyumba ya bulooka ng'ateese mintinge. Naye olw'okuba nti batandise okulaba abantu bazimbazimbayo ku buzimbe bwabwe era sipiika badda draftinze etteeka nga lize ti omuntu okuzimba osooka kusaba gavumenti eryakayita bakugyemu ssente era pulezidenti n'alisayininga. Abamu tubeera mu mpangisa n'omalamu emyaka 10 n'ozimba akayumbako omukyala kankutereyo vidiyo eno ng'omusajja we Luweero ng'akunyonyola ye akubuulire vidiyo yagikolera pulezidenti gyebeeraga. Kati nabo omukyala ng'ono njagala ombuulire nze eno vidiyo njagala naye kiba kisoboka egende paka wa mwami Museveni alaba abantu we bagoba ono omukyala kana akawunga agenda kujjamu ssente mmeka akatooke kaakali kakwaova kedoke afuneko emitwalo 2 bw'amala ofuna emitwalo 2 ajjeko ezinakola enkya n'akakaaga abaana kwe banaalya bambaleko bw'omugoba omuzzeewa. Kino njagala sinzira wano bagambe nti nze Luweero nga nabagamba okuva ku ntandikwa nti paalamenti ebintu bye mwaleeta ne waffe wansi bifu bwefufu nti abantu bano bo tebafaayo kusaasira munnayuganda owa wansi. Anti kyeneebuuza bagamba nti wali kigenda mu maaso wano mu Uganda nga mwami Musa takimanyiiko. Anti bali bwe kati bino omukyala Anita byabadde ng'akola byonna ngambe nti mwami Musa ate talina kyamanyi. Kakati mukumanya buli kimu abadde akimanyi. Kyova olaba ntime we yatuuseyo okumuyuwa yamuyiye. Mongo pulezidenti watandika omutambulirako weewano njala mufune bulungi. Pulezidenti Museveni bwe yagenda okujja mu Mama Mbabazi mu gavumenti Amama Mbabazi yamutwala erukunjiri eyo n'amulaga essomero lye naddamu Kayihura nga tebanamukuba yalaga pulezidenti essomero lyali azimbye Kayihura bamala oddiraga baakubirawo Speaker Ntamongo yomu naye yakikola n'alaga pulezidenti Musa yabadde abiggulangawo nga gwe bayitanga guest of honor n'abimulaga. Kati emmotoka bw'amala ogigula kati kankubireko kano Speaker bw'amala ogula emmotoka Rolls Royce almost n'okufuna ekirowoozo bwe yakyogerako waliwo abamudraftingira bagisajja kwatula manyi ne bagigula negira mu mannya ga Speaker Ntamongo. President Museveni olwamala okimanya Speaker Ntamongo adduka atwala omusolo mu URA gwa bukadde 10. Commissioner agamba President Museveni, President n'agamba nkimanyi namugamba dda mu mawulire ogamenti yasasudde akawundu kamu n'obukadde 3. Commissioner si mwogezi wa URA wabula ye yavaayo n'ayogera n'agamba kituufu Speaker yakiriyalinzi nga takiriyalinzi kuba ne risiti eziriiwo nti yakiriyalinga n'akiriyalinga mpozi nga bazikoze nga bwenyinza okugamba n'alaga nti akiriyalinze. Kati olwamala okiriyalinga oliraba ate bwagiteekamu mu bifaananyi omanyi newe yayita okujja okupositingibwa mu bantu. Pulezidenti n'agamba okigambire nnyo wekiziikire n'atandikiraawo. Kati mukulayira Speaker we yagendere wa Muhoozi. Let me tell you something. Nga yeetonda lwaki tetusinkana ku Lwokuna? Ndowooza era Olwokuna temunsubira mu politics. Olwokuna temunsubira mu politics. Naye obuzannyo bwe bazannya pulezidenti yatidde nnyo Speaker Ntamongo n'atuuka n'okulangirira nti abantu tebajja ensasage tennaggwawo. Kyova olaba n'okulamaga tekuliiyo. It is a part of game. Nedda ssebo bagenda kwongezaayo bagambye gundi Ebola ow'ebundi bujjombo ye yazze aba DRC bayinza okwegatta mu bantu abagenda okujja waneno ku mikolo egy'aba Ugandan Matters batuleetere waneno obulwadde. Kati okusevinga abantu bangi State House we yasinzidde ne bakola ki ne bayimiriza. Bwe nali omuto nakula ng'amanyi nti nze ntegeera nze common sense. Naye President Museveni mu kye bayita common sense mulabe edduka oli illusionist mind era baboggeranga ku alien soko ofumitirize ku Museveni. Okitegedde yaleeta omwagala bwe boogera ku alien soko ofumitirize ku mwami Museveni oli alien alina amagezi mayitirivu byotategeera. Okugoba abasuubuzi mu kibuga yali intentionally
nga bakimanyi nti mukurayira muyinza okujja nga abasuubuzi ne mukola omujuzo kati ate okuramaga n'abasuubuzi kiriwo ekireeta abangi mulimu sipiika yakarayira ate muje Kampala yonna ejjulwa abantu mwagala kumukola ki kumukwata mu liiso era tulina okureetingawo Ebola ate bakuleetinze World Health Organization yakikonfirms nti Congo era America planninga kujja Congo omuwendo ogutannamanyikibwa abakwatiddwa obulwadde obukwa n'Abamerika bennyini ababadde babeera Congo waliwo abafunye obulwadde obwa Ebola era America yakomeza bino social distance egenda baleetera ennyonyi babazzeeyo ewaabwe babajjanjabire ngojeeko vision nze Museveni asenga common sense mukulowooza okupgrading muse ngojeeko vision asenga common sense so njagala nokwerekereza tusinkane olunaku olwokuna naye nze kyenyinza okugamba nti obuzibu obuliwo kati NUP egenda okukosebwa gye bujja mu maaso NUP bamaze dda nayo gitagetinga tebagenda kuddamu kusiba muntu wa NUP era bagenda drone temujja kuddamu zirako tuli mu kurebutinga nga batukuliyetinga system empya katugirabe enkya tulabe NUP wegenda okusaanawo tutandikirawo enkya tuconnectinge speaker ku bagundi abo tulabe gye binagwera kale magadizo ndako rungi naye nga ko pawali kulwokuna muje tusinkane ku Bat Valley tetugenda tewabaawo omuntu ambuza ku byabufuzi wali we tubeera wali tugenda kusoma ku bintu era show atoli wewe ebyobufuzi bye bimuleese binakuleeta sijja byogerako tugenda just kutunulira mpozi bwe tulwa nga tugenda kusoma ku bintu byaffe ebyawano kusoma climate change tutulire ebijja mu future kino kyayise kirabe ng'ekitaliwo wabula pickingamu ekyokuyiga kyokka tuyanza nnyo tweyanze gete tugenda kusukako wano olunaku olwaleero naye teweerabiranga ennaku z'omwezi 21 Olwokuna okwosa enkya leero Lwakubiri enkya Lwakusatu naye Olwokuna tugenda beeraawo ku Bat Valley tujja tandika essaawa nga 7 awo paka eyo gye tunaakoera so omutwalo oba 2 gyawule mu ndala obenga otwegattaka okulwokuna ku Bat Valley tujabeerawo Mwami Mataya ajabeerayo Kawule Sulaiman Waline Wakawe Mwami Solomon Kaweesi naye ajja kubeerawo bulambalamba ku nnaku Olwokuna okwosa enkya 2 kale tusinkane ku Bat Valley n'amanya zo Vigeston M2 UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. 2026 UG Now TV. All rights reserved.